Bino obadde obimanyi? Olwaleero tukuleetedde ebyafaayo n'ebikwata ku ntikko y'ekkanisa ya Uganda enkulu e Namirembe, St. Paul Cathedral Namirembe. Abasinga gye bayita Namirembe Cathedral ye lutikko esingirayo ddala obukulu mu byafaayo by'ebifo ebisinzizibwamu mu Uganda. Kinajjukirwa nti obulabirizi obwasookera ddala bwateekebwa mu mwaka gwa 1889, wabula nga waaliwo n'akaseera lutikko eno we yaggyibwa e Namirembe n'edda ku St. Church e Nakasero, oluvannyuma gye yaggyibwa n'eddizibwayo e Namirembe. Mu kuddizibwayo yazimbibwa waggulu ku kasozi k'e Namirembe akali mu division ye Rubaga mu Kampala, wabula okutuuka ku lutikko erabwako ennaku zino wazenga wazimbibwawo ebizimbe eby'enjawulo okuyita mu myaka ebiwererako ddala, kyokka byonna nga bize bimenyebwa emirundi egitali gimu. Okutandikira ddala n'omwaka gwa 1889 lutikko eyasooka okuzimbibwa mu kifo kino yali etuuza abantu abawulira ddala 800, wabula nga wataali na kubugumya mbooga eyasuulibwa mu guluka mwaka gwa 1891 olw'ensonga ezitali zimu, wabula ng'emu ku zo kwe kuba nti yali yazimbibwa nnyo mu kikko. Wabula mu mwaka gwe gumu ekizimbe ekyokubiri kyatandika okuzimbibwa ekyaggwa mu mwaka ogwali guddirira ogwa 1892, kino nga kyali kiteekeddwateekeddwa okutuuza abantu 3000, wabula nga nakyo tekyawangaalawo myaka miwanvu oluvannyuma lw'omuyaga ogwajja emyaka 2 gyokka nga kyakaggyibwako engalo mu 94 ne gubikkulako akasolya ekyakireka mu mbeera etaali nnuŋŋamu. Kyokka era mu mwaka gwe gumu guno ogwa 1894 enteekateeka z'okuzimba ekizimbe ekyokusatu mu kifo kino zaggyibwako akawuuwo ekyakomekkerezebwa mu mwaka oguddirira ogwa 95, wabula wano ng'obungi bw'abantu baali beeyongeddeko 1000 lulambirira ate kyali kyakutuuza abantu 4,000. Kyokka ku mulundi guno lutikko yali ewundiddwa era n'ezimbibwa nga beeyambisa ebintu ebyali ebyangu ng'okugeza ng'emiti n'ebigenderako ebirala, era ng'olw'okutya okuliibwa kw'enkuyege n'okwewala ebyali biyinza okuddirira nayo yamenyebwawo mu mwaka gwa 1900, era okuva mu mwaka gwe gumu eddaala etandika okuzimbibwa eyaggyibwako engalo mu mwaka gwa 1904 eyali etuuza abantu abakwata mu mutwalo omulamba. Kyokka mu 1910 era waaliwo amawulire agataali gasanyu oluvannyuma lwa lutikko eno y'emu okwata omuliro ogugambibwa nti gwava ku laddo yakuba, wabula lutikko erabwako akaseera kano eri ku mulembe yatandika okuzimbibwa mu mwaka gwa 1915 n'eggyibwako engalo mu mwaka gwa 1919. Eyeetaze okumanya ebisingako awo kkiriza otwegatteko olw'okubiri lwa wiiki ejja nga twongera okusunsula ebyafaayo bya lutikko ebisinga ne ku bino ebya leero.